Raiwas Movie Production. Bano kati bakafu mukuzanyira ebinna Uganda. Wenti. Yesu ketandika butandisi. Songa tolekedde enninga y'omusambwa. Natenga bulijjo. Nagambe zigenda bwemuke Majestic Plaza. Eno nno yensibuka ebinna Uganda. Firimu ya Richard Pafula. Iranga Richard Walakila Sako Magambo Grace bali mwene tandika Jingo John Bosco Sonko Betty ono mwana wa buwala atenga Caleb Godfrey nye tugenda mulaba kundi balekera Tracy tukyatandika butandisi nalubwama Asha kuskurene ekyali ntandiko tugenda maaso Raiwas Movie Production bebake kwatide Iranga Pafula Richard ne Titus Heritage beba editor bayo olugero baluzanyo okusinzira ku ebyo Sonko Betty be yawandiika era Pafula Richard Walakira najja lutegeka Magambo Grace yakoze ku welfare tukyali ku nyanjula ya film mwanange nkubulira kakano mu kaseera kano nga tutandika walumama yali ageza okuleka nti abulirira muwala we yamugamba ebigambo bino ensinga bwetali nyangu n'olw'ensonga eyo kyalina okulembeza mu bulamu bwe ge malala ogeresa era n'okutwala ebigambo by'abakadde be nti bikulu ddala naddala nga bimugambiddwa mu kaseera nga kano anti tewaliiwo muzadde agaliza mwana we kibi n'olw'ensonga eyo newankubadde ng'abaana abasinga okulabulwa n'okubuulirirwa okuva eri bakadde baabwe nga kubooleka butereevu engeri gye balina okweyisaamu babisuula mu guluka ne beerabira nti omukadde agenda okubuulirako ebyo byonna byabakubuulidde aba ayagala ensi oba ng'ogiyita mu mirembe waliwo ebintu ebimu nga byo tosobola kubyesonyiwa omwana ono mu bigambo bye baamubuulira ye yagamba nti ebintu ebisinga tebyewalika njagala olabe eyo bwe tuvaayo waliwo omwami agenda maaso ali ku lusebenju kani nga mugaana gwe naye musajja gw'onsobera gwe lwaki wantankuula gwe wagenda okuntankuula ng'okimanyi nti ontankudde otankula n'omala n'ozezitawo tugende jatugende nze wantankuula tankuula dda oli awo kyokka nkugamba toyagala kusiga oli awo oba sekyo nze mukazi ongenda mugaana nange gyendi leka naawe omukazi bw'anaamanya kijja kulabika kitya nze naawe tondeka wano bambi nange gyendi empewo enfuba ate si kyokka banange nze jangu oyina okulabika ntyo negwe ekyokujja ekiro si kirungi kati nze nzija misana nga nzija misana era bateba abantu era bajja kiraba bulala obutuufu nga bulijjo bwenkola kani gamugamba ekintu kino obanga embeera gye nkikuweererezaamu gy'otasiima mukazi gwono baako ekirala semenye nange manya nti njagala bbugu mulyo obudde bwonna obumalira wa mukazi wo nze tokyanfaako genda eri nze byali si byakunnemerako ngenda bukubako obuyinja ku bba naaga kati w'otajja ngenda tandika okukubonyaabonya ojja kundaba mukyala nga yeeyongerayo ali ku musajja mufumbo oli namwandu baawe yafa kati emirimu egyo ayagala gitikka muka musajja oba bawa mukazi eyo bwe tuvaayo enkeera olunaku olwaddako waliwo omuwala jjana gy'atambula mpola n'abaako gy'ayolekera alinga yali alina okuba nti alina kyawulidde mu kaseera kano amaka ag'omukulu ge gano njagala olabe gwe twalengedde ekiro munnange musajja mufumbo ye mukyala gw'alina omukyala gwe tulaba ye mukyala yennyini gwe twatandise ng'alina ennyoko weerudde eri bwe yamugambye abeere mwegendereza nnyo mu nsi kuba ebintu by'ensi bizibu kati yakeera bukeezi mukyala ne omwami ne yeewuunya leero omukyala engeri gyakeddemu si ya bulijjo nina bye ngenda okumaliriza nzigenda mu nsonga zange z'abakyala kono nkale oba ovaayo ate yanojja nazo yabaako gye yamutuma waliwo ebiryo byagala amuleetere nakyala leka si mwetegefu kuleeta ebyo ensonga ezimutwala ndala kaakano bwe tuvaayo tudde wa namwandu aba ali wano ali ne muwala we omwana nga tagwa eri katonda watu mwana gwo obadde wabaki
agudde muli ogenda okwetegereza ate omwana mwana taliimu wadde akakuba taliimu wadde akanyega nfudde bannange tabwe nzijidde mukama katonda kale nno omwana teyasobola kuleka ndi asimatuka wabula n'ekyamukubadde kyamanyika omukyalo ono yakedde ku makya n'asiibula okuva ewabba n'agamba alina byagendako era n'asiibula nebba obudde bwaziba akyatambula kyokka ajja yeekukuutiriza ayita mu nkuubo tebandaba omuntu yenna ng'alina kyagenda okukola ekitali kya bulijjo agenda awuza tebandaba wuuno ng'ayitawo tebankenga tebankenga balanchenga kindaba nchenje ng'ayingira mu lukuubo kati erudda we yatuukira emanju waaliwo omuzigo naye ng'omuzigo guno ezandibadde nga domaati mbugo nakyala kyava ayingira munda n'akwata ekkubo okweggalira wabula oluvannyuma ennyo we yayingira wennyini waaliwo n'omukyala eyajja oluvannyuma njagala olabe abakyala ebiseera ebisinga bafuna ebizibu bingi era ne balowooza n'ebizibu bye balina kuleka ne babimalawo na kuloga njagala olabe teeka wona kaatulabe ng'asooka ayiwawo bajje bamukebere njagala olabe banna buzibu bw'amaanyi nga bwendabye ebizibu nga by'amaanyi byendabye omukyalo ono ali ew'omuganga yaani ye nnamwandu oli yabadde ne muwala we omwana n'ateeka omulundi gumu n'agweri ekizibu ekyo we kyabeerawo yamanya ni waliwo ekitateredde yatuukira ku muganga ndaba amaziga kakati ono yamugamba nti waliwo amaziga agaliwo ono nti amaziga gavuddewa omwana wange yagala kumanya ki ekyasse omwana we mwana wange bennabasa omwana yabadde omulamu ne tukeera bulijjo nga yetukeera okubaako kye tukola omwana najja kwegamba yabunduse bubundusi waliwo gaani oli aseeredde n'agwa naye omwana yabunduse bubundusi kani nga mugasooka onyweze wano jjukira omukyalo ono engeri gy'ali nnamwandu alina omusajja gw'ayagala omusajja omufumbo naye ate omukyalo oli naye twamulabye alina ew'omusawo gy'ayolekera njagala olabe wabawo ebyalo ebimu by'ogwako ng'abantu baako bonna baloggo kani ng'asooka amuwa eddagala yamuganda eddagala eryo olina okuleka nti oliteeka mu mazzi bw'oteeka mu mazzi ogende nga olimansula buli wamu wonna ettaka lyo we liyita okwetooloola kwegamba obanga yeekozeeko olugango okikola nga tebakulabye kakati no mu budde obw'ekiro balimi baakuno basula ku ttale mulimu abatera okujja ekiro okwetikka vanira kati ogenda okwetegereza waliwo ali mu kimwanyi eri naye alina omuvubuka gw'alengedde mutakanga ajja kakano mukujja kwe tamanyi nti baamulabye dda owo mu kimwanyi n'avaayo efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso njagala ndabe omwami ono yeeyita ki obudde obw'okwebaka ekimuleeta ewa banne aba ayagala ki ali eno ayitaayita n'obuloboozi obutonotono bw'alingiza kumbe bamwetolodde tamanyi nti naawa yakumukaba kino kye bayita okuvumbagatira obadde oyagala ki obadde oyagala ki lwaki otandika okulingiririza abaana b'abandi jasiti ki nyonnyola leka nkunnyonnyole obadde olingiza ki obadde onoonya byakubba nedda gwe
kyagamba olekerawo okujja wano obadde ononye eki wenziramu okulaba wano ojja kundaba enfirimu egenda maaso waliwo alingiririza abaana b'abandi abato ayagala kwawula agudde mu mbi wetuddira ku bannaffe abagenze mu magezi go nze obwongo obanga ono yamugamba ndi ekintu kyendabye batta omwana wo kati ate gwe obijjawa nti laba batta omwana wo leka kusajjula mpalana yange ebadde esiriikiriddemu n'ekikazi ekyo tolina egyo kino kati ono ye munne yamugamba lwakubanga omusawo takubuulidde naye omukazi mukazi w'omusajja gw'oyagala ateeka okuba yakuttira omwana olowooza lwaki akuwadde eddagala ogezeeko okukola olugango yonna mama ogeze okulayika ndi buli wamu wonna oba nsira ku lusalosalo ettaka lye we liyitira kitegeeza ebizibu byeri bireme okuddamu okuyingira ewuwo era kiteekeddwa okuba ndi ayagala kutaasa abantu bali abatta omwana baleme kutwala bulamu bwo nze kyenkugamba munaye weegendereze ekikazi kyoyo omusajja gw'oliko ekikazi si kyangu tira ekikazi bakikazaako lutema buli gwe kivuganya kimalawo mumale naye nkolere omanye ebintu by'ebigambo bizibu kanono yawuliranga ebamugamba bituufu naye nkubuulire nina okukolawo kyonna ekisoboka yagamba nisigenda kutuula butuuzi ntyo bwe kiba bwe kityo ngenda kunoonya kyenkolawo mukazi tayinza kuttira mwana wange n'ensirika kane tudda ku maka mwala aba agenda maaso alongoosa ku maliiri okwo ali mu kulongoosa ng'ono zimuleesi kati yasooka n'akuŋŋaanya eki mwebale nnyo najja amwebaze mwanzitidde omwana weebale jjukiraddewo omukwano ogw'ekyama naye omuli okufiirwa omwana ebigambo biba biranze wala naagati ngenda kukulaga ekintu ke mwakoze okunzitira omwana muli balogo musajja atw atunula butunuzi mwambale eri kaningo nasooka mpita namwandu tabuki toddamu kumpita namwandu lye erinnya lyange gwe twala eri naawe busirubo beera mu nnakuyo kyoba omanya toyingira etakkwalako kibaddewo namwandu yagala kumanya bumanya namwandu obadde ki tompita namwandu bannamwandu ennaku zino tebagala bayita bannamwandu ne namwandu lyabanga linnya litumibwa omukyala afiiridde baawe ensi nemanya nti oyo ye yafambwa baawe ono kati bayomba tannakitegeera kiki ekiriwo okiddangamu kubanga essaawa okumiza omusu kwekisebo kino kijja kuza tebamulangidde omumiza omusu leero muwagala wa mukazi wo oba omuwagawaga toddangamu n'osindi ozanazibwamu gakwanga mbiratulega tubyonoonye nga tubikumyeko n'omuli ogenda okwetegereza nga batandika okukola efujjo ne bagaa tugenda omwami alengera babannakyalo baweze ate ekyalo kasa kikizuula nti oli mulogo ne baddira buli kimu kyonna bayiyeeyo amafuta katujooke ojja kuleeta mukazi wo ekyalo nga kitabusa amateeka kigatwalira mu ngalo mbi okusaaga ne batandika okukola ez'omuliro awo okumubonerezayo akatono ono agenda paka banaesaba gekwokya bintu by'abandi bannange mukozi nze nage tuleete mukazi ye mutemu waba tujokye watugee tujye tukole fujjo atuzze ate oli awo maama ono agenda ofuluma ng'ekinanka ky'empunu kikutemi taata empunu bazookezza empunu bazookyezza ekiyumba ky'empuni bakyokyezza katugenda okudda mutaka ali eno male okusonjola akati male okusonjola nsonjole ndagayo zigenda bwemuke majestic plaza level 5 edduka lina bamunaana ensibuko ebina uganda musajja atweba okyo ekiyumba kyempunuze yadduka misinde kyava jja nga yita kyeyamaani ensonga ezirimu okuzza omusango kikigwata jjalaakalaaka tabuki obadde ki kati nga mga asajja bansazeeko baagala kummiza musu olwongenta bwefu ngeni ate musu bakumiza gwaki alana zange ne mulirwana
kati ng'agamba waliwo empalana ezirwa wakati w'omukyala owuwe ne neiba kati omukyala oli kasita yafiirwa omwana ye yalowoozezza ni mukazi wange ye yaloza omwana n'amutta chairman empalana zigenze kati ng'agamba chairman empalana tezigenda kuwummula mpaka ng'olina ky'okozewo abantu bajja kunzita nsina musango bazze ne Jambiya gwe ontwala mu bajambiya ssentebe olwawulirani waliwo ejambiya babadde bazze kutema butemi ingudde bakifeesi n'agamba ssebe omukazi azze ne bali abasajja b'omutawaana ayingiddewo n'abeeripanda kyogamba lipanda yezze lipanda okujja mu nsonga zino ekintu ekyo kinaaba kitono omuntu bamutta batya kati ng'agamba manyi kufa kwa tuufu watta omwana w'abandi babyonoona n'aganze sittangako muntu kusuukule wabula ndabidde awo ng'ekikolwa eky'abantu bano kyakulekani basaanyaawo jangu omuntu yeekoleeko kantu ke chairman olwawulira abeeripanda be bazze naala ndi bize jangu ssentebe naye ngeri gyagala akalulu akamwaka oguddako n'agenda naye ng'akimanyi atunda mumiro kuba lipanda bwekulumba oba owedde kadi nga tajja ekyalo kitabuse tugenda maaso mukazi atabuse ebintu byaddogo bizibu nnyo naye nga jjuki oli yamuwa olugambo olutali lutuufu ne mu ssabo gye baali kye bataayogerako chairman neyeekazanga ssentebe gwe oyagala galula muli ku kikati I am the ssentebe zaaliko era nze nzirako kyagala ebyo muli mu kwagala kukuba munnammwe yakoze eki muno musentebe munaye mukazi we yatta abaana bange ebyo byoyogera yamuta kono golabo n'atunula kutta naga ssentebe nina obujulizi tabwogera bakazi bazibu toyinza gamba nti ejjembe lyayogedde kuba byonna byonna baateebereza biteebereze n'agenda maaso ssentebe n'abategeeza buli nsonga yonna etateredde eyina kusooka wange n'agamba mukazi oyo ye mutemu yaloba omwana wange n'amutta jjukira kigambo kuloga tekiba na bukakafu omusango gwonna gukakasibwa nga waliwo obujulizi obuba buliwo kati wogamba nti oyo yaloga natta oba oli mu byanjwanjwa poliisi ne kibooko baajja kusimula n'agaagwe kennyini oza mwana we ono eyamuse n'obujulizi tobuyina tebina gwe omukazi otumulabirako yajja kunnyonnyola gyajja amayembe byonna bijja kutegeereke bw'oba olina okakafu ssentebe genda okwetegereza ng'akakola olukiiko olwabaawo obukakafu obunaabeerawo olukiiko olutulabulula sande obukakafu obwo buleetebwe naye singa obukakafu bukubula ggwe obukakafu singa bukubula ne mubanga ebintu by'omusajja mwonoonye byabwereere mujja okukitegeera kati mutambule muti mugende ssentebe okumaliriza omusango guno yajja na Jambiya yajja na Jambiya ssebo abantu owagira abasajja okutta abantu abaana efirimu egenda maaso ebintu si bibadde byangu munaye nga batambula kweyongerayo mumpa bululu bwamwe munzijeeko kabule bagenda bawuza tujja kujjako obululu tetugenda kuzzaako n'obalaba ssentebe yeekaza bwekaza naye kyamazima emiggo giri gye babadde bagaludde naye adde atidde beera mugumu tewakigenda kutuukako bwanaabaawo ayina ensonga yonna ate ndaba ennakumeka ku lwa sande balete obukakafu tutule muki mu nsonga zammwe naye ate naawe tobalumba saakutwala amateeka mu ngalo singa nawe balaba beswanda ndi omuntu omu nsobola okubalumba gamazima gali nti nange sigenda genda bakabutereeza kanfunewo ensooka okwewogoma mu budde buwungeere abo simanyi kyebazaako nawe olabe bwe beeswa awulira musajja newaka atiddeyo omusango ogulimu ejjambiya ogwo guba musango mulala nnyo era kye yakola kwe kulayika nti anoonya ekyokukola kubanga ewaka yeetayagala kuddayo ssentebe nti nze ngenze kasita amaze oba kutaasaako kati awo gwomanyi oba ogendaka oba togendaka okuddako esayidi eno tulengera engulugulu okwolekera mu ttale engulugulu zizino mu ttale okutambula kumbe mukyalo oli gwe twalengedde kadi bw'atambula n'ayingira ekimwanyi n'ayitamu ajja bw'alabiriza
wuno bw'atambula bw'ati alina omuti we yatuukira njagala olabe ye mukazi oli efirimu egenda maaso mukyala wa Ssenkagale ekyatuuse ku kyalo ye tekyamumaze ekyokutambula kyaliko mulimu abakazi nga talina mulimu gwakola naye nga buli lunaku ava ewaka aba anoonya ddogopya buli lunaku ntuzaani siranyi zaani ngongoba zaani abantu batyo gye bali ng'essanyu lyabwe nga waliwo akaabo obanga alina omuntu gw'atayagala n'akeera ku makya okuwala n'omuntu kakati alina ekinanka kye yajja nakyo bw'ajja n'ekinanka mwalimu eccupa ng'alyoka atandika kulaamiriza yayogera ebigambo bingi olwateekawo eccupa abantu ambaga ne baleeta emigangatika ng'oli tamanyi kyaleese eccupa gye yaleeta olwayogera ebigambo n'agisimbawo olaba ogenda ku muganga owoza njagala maanyi bakuwa sangigi kati baamuwa esangigi naye kenyini yatyamu oli bw'akuwa eccupa naga agenda ogisimbe aba akuwadde musangigi kati gwe omusangigi gw'oleeta n'ossaawo nga tomanyi ky'otaddewo yadduka misinde yagwa wano bwe yagwa wano Katonda watu musawo n'azikubamu ne zaaka lwaki wetumiikiriza naye mukazi olaba okwetumiikiriza ne tujja tukujjanjaba bulungi n'ogenda oleeta ebizibu owulidde ono ng'abaako byaleeta mangu awo agudde wali kakano kirabika omusangigi eno si gye yagugula omusawo ng'agenda masamu gaaweetumiikiriza oli agamba nja kuwa amaanyi agasinga kumba akuwadde kanaaluzaala era ogenda okwetegereza nga beetikka omukyalo ono basobole okulaikanira abako engeri gye bayinza omuyamba efirimu yaffe egenda maaso antu agatumanya ddala gye biggwera ne sinema baamwetikka mpaka manju kwe kumutuuza wali ate amaanyi akyalina takyalinamu wadde otwanyi Katonda watu bakazi mwe muleeta buzibu bakazi mwe muleeta buleesi buzibu sokonyweza eno ezikwata wanika mubanga buti bamugamba buli kimbalanisa omulagirira